Ewakisa akakiiko k'ebyokulonda olwaleero kasunsudde abeegwanyiza obwa kansala ne mmeeya mu munisipaali ya Makindye Ssaabagabo ng'olunaku lw'eggulo baasunsudde ab'ekira n'entebe. Ku basunsuddwa kubaddeko munnakibiina ki NRM John Bosco Galabuzi ng'ono yakwatidde ekibiina ki NRM bendera ku kifo kya mmeeya ng'agamba waakuzza obuwagizi bwa NRM mu kitundu kino. Twagala kukusentalinga kandidesi yaffe ku kibiina twakugusentalinga ku services tusobole okujjawo kiri nti abantu bano NRM bokka bano bagenda okufunamu. We want to make sure everyone is involved, everyone is on board. Ne Yusufu Bugagga naye asunsuddwa ku kifo kya mmeeya ng'ono yakwatidde ekibiina ki NUP bendera. Enguudo tulina ekizibu kya kasasiro abatuuze Makindye bagamba obukulembeze ebintu ebiri tugenda kubitunuulira. Mu balala abasunsuddwa ye Cedric Kauma ng'ono yasazeewo okuvuganya ku bwannamunigina oluvannyuma lw'ekibiina kyawagira ki NUP okumumma kkaadi. Onzikiriza nti kwe kwabadde okwagala kwa Katonda nsobole okugatta abantu bonna, sigenda kwawula mu bibiina, sigenda kwawula mu madiini. Ono agamba nti newankubadde ng'ekibiina kyamubuusa amaaso bingi byakoze okukulaakulanya ekitundu kye, kyagamba nti abantu kwe bajja okusinziira okumussaamu obwesige. Kubanga abantu tebasobola kwerabira nti nabakolera nnyo mu COVID. Abantu tebasobola kwerabira nti LCs eziri mu constituency ya Makindye Ssaabagabo nzitaddemu kompyuta okusobola okuwewula ku mirimu gy'omuntu wa bulijjo. Ne Abbas Kayongo nga naye azze ku bwannamunigina agamba ebbanga lyawangaalidde Makindye alabye bingi ebisoomooza abantu baayo kyokka nga byetaaga bakulembeze abategeera okukola so si kukozesa lyanyi. Essuubi okuleeta ekiteeso mu kanso oba kugeraganya ne bannange baleete ekiteeso ekiyamba Makindye Ssaabagabo okufuna sewage system kubanga ndabanga ddala mazima Makindye Ssaabagabo tutuukanye n'omutindo oba n'omutendera ogw'okuba ne sewage system. Mu balala abasunsuddwa n'abantu abaliko obulemu tebalotumidde mwana nga bano nabo batubuulidde ebibasoomooza bye bazze okukolako. Okufuna ssente ngeza PDM batukasuka bbali ne ssente z'emyoga twazifuna naye lwali lutalo. Ensonga ezituleeta mu buweereza kwe kulaba nga tukakasa oba nga tusakira bannaffe era tukakasa nti puroguramu za gavumenti zibatuuka. Abalala abasunsuddwa baweze okukola ekisoboka okukyusa embeera z'abantu baabwe mu bitundu gye bava singa baba baweereddwa omukisa. Tutambuze emirimu gyaffe gye tukoze ng'okubeera mu bantu n'okubagulira emizindaalo tugenda kwongera okukigumiza okulaba nga abantu baffe bafuna okubudaabudibwa okwenjawulo. Kera ddala tulina ekizibu ky'emirimu mu bavubuka era nga z'ensonga enkulu lwaki mbadde nzize. Okusinziira ku Tolbert Musinguzi akulira akakiiko kano mu Wakiso kyenkana balina we batuuse mu kusunsula abo abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo mu gavumenti ez'ebitundu nga kigwanidde okubaga enteekateeka zaabwe nga bwe banaatambula okwewala okukoonagana ne bye bavuganya nabo. So tuba twagala buli omu wanababeera mu kifo A omulala abeere mu kifo B, omulala wanabeera mu kyalo olugundi omulala abeere mu kyalo olugundi. So teri kampeni eyinza kutandika nga tunabakola puroguramu eyo ate buli omu agiteekako omukono. Olunaku olw'enkya akakiiko lwe kagenda okukomekkereza okusunsula abagenda okuvuganya ku bifo bya munisipaali. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.